Douglas omanyi nabali ne guy wa paka last luli namusanga climax awo ne mugamba ensonga lwaki abavubuka abo tebagala kukola kubanga abantu abalina ssente bakulu big up buli mugagga ng'oli mukulu naye naffe mwasindika tugende tuzibajjeeko teziggwayo naye bawa ekyokulabirako nti omuntu okugaggawala ebyaddala alina bba mukulu oba ontegeera kane baleeta okuwummula mu mitima gy'abavubuka abaki abamu naye olaba omuvubuka ng'alina ku ssente ng'ate muto nga ddala muto omuvubuka azuukuka n'agamba nti si byabalondemu kati getting back to Purple Party yatandika tugiraba ku Bulldog now it is becoming an international brand agenda atwala mu mawanga amalala so kyakulabirako kyamaanyi eri abavubuka abalina bye baagala okutandika nti osobola otandika ekintu ekikola ki nekikula kubanga bino byonna tulimu ebya alien skin palaso tagenze lwa nsonga yabaddeemu brand yabaddeemu Purple Party oba ontegeera so I think webale nnyo webale ddala ne mukyala we yebale kubanga abaddewo anasonga netwamba efaananyi nga simula ngenda okulanga nengera ekyeru emabega eri ng'olengera ekimuli nengera ekimuli nengamba nti kakati azibalaze olina okubaako n'azibala nene obwo bwe bulamu omusajja gy'okoma okwagala okubeera free ebizibu oleeta bingi weetaagako ku kagubiiru wadde romaano naye era nga waali awo n'onoonya w'oyita n'ofunayo zi meeting awo oba oli awo n'agamba oli wa sikulaba naye nga waali awo ne performance ya Alien Skin abantu kitegeeza nti abantu bamu-embracinze abantu baagala music we soko twekyali ku Royal Regency yagikubye Alex yagambye atya mulaba mutya kibanda tumunone mu nsasagge nga tumukulisaayo boda taxi lole basi costa fuso tipa trailer Ntebe Road akwatirire acha kikola kubanga akyalina kyamubalamu wanyabi taxi wamanya wale ekibeera akiyonka pako eyo business yo kyonna we kyekwata bwe kitinga kyekina akiyonkamu n'omusaayi akiyonkamu n'omusaayi naye abantu b'Ebungereza kati Royal Legends we yawedde kati the biggest drama group right now in Uganda yeddayo Aromatic Entertainment baddayo mu gwe 10 okay yes bajja mu gwe 10 awo mule production etabwangako mu Bungereza kakati ebivu twabigaddewo Aromatic yeddayo so kyekyo awo tuvuddewo tugende ku mbaga ya Stella